Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera gw'akyatambula naffe ebbanga lino lyonna bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kkirira wansi awo w'olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadde ka notification abere nga tomissinga nsonga yonna nkuleetedde ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mbeera nga bwe yali abasajja aba police lwe baali baagala okubeera ng'ate bamumiza omusu. Bigambo bingi byayogedde wabula nkujjiddeyo ebyo byokka by'endowooza eby'omugaso era nja kukusaba okuba obudde osobole okuba ng'ate obifuna bulungi nnyo beat by beat. Ayogedde ku musajja ono amanyiddwa nga Shadrack ono gwe twakuwaako ebimu ku byafaayo bye. Agambibwa okuba nti alina church side z'eggayaza nga pretending okuba nti musawo, musumba oba pastor era ng'asumba abantu be. Ayogedde ki ekyaliwo, yatuuka okuba nga ayagala okumusaanyaawo ng'akuba tear-gas canister wakati mu magulu ge. Abyogedde bulungi nnyo era abikunnyonnyodde. Atubuulidde engeri gye basimbulamu nga bagenda ewa lawyer oba munnamateeka w'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Council George Musisi. Oyo gw'olaba nga kino njagala okijje wano, oyo ekibiina ekya National Unity Platform gwe kigenda okusimbawo mu constituency emanyiddwa nga Kira Municipality. Eyo nga wetwogerera yekiikirirwa Honorable Ssemujju Nganda era nga Ssemujju Nganda tateredde olw'omusajja oyo. Ekibiina ekya NUP gwe kigamba oba agambibwa okuba nti gwe bagenda okusimbawo saidi awo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yali agenza okuba nga amukyalirako era abinnyonnyodde byonna nga bwe byatambula. Gw'ataamanya byatandika bitya, gw'ataali era ataawulira byatandika bitya, olwaleero n'ofunye omukisa okubeera nga byonna obimanya. Council George Musisi ye yali agenza okuba nga ate oba ye yali ayise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga ate akyalako mu maka ge e Bulindo. His Excellency abinnyonnyodde bye njagala okuba nga nkuwa. Atubuulidde bwe yali bamaze okuba nga batuuka ku function yaabwe eyo ne basanyuka bulungi nnyo ne boogera buli kimu ne bakikola, wabula bwe baali bafuluma olutalo ne lubaluukawo nga kiraga nti poliisi balabika baali bayina olukwe oluteeketeeke. Eyo story yonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aginnyonnyodde gye njagala okuba nga nkuwa owulirize. Era mu bigambo bye ayogedde ku mwogezi wa poliisi omupya amanyiddwa nga Kituuma Lusoke ono eyaddira Enanga Mbigere. Ebigambo byayogedde biwawulidde ng'ategeeza nti Kyagulanyi bwe yali adduka agenda ayingira emmotoka ye yalemererwa ne yeekoona era we yajja damage tewali kyamufuukako kirala. Bino byonna abyogedde era n'abasabulira wamu bonna. Annyonnyodde engeri gye yabaddeko mu ddwaliro Ensambya, ebyabadde byogerwa byonna birambuludde bulungi nnyo era n'awunzika nga abuulidde ensi ki ekituufu ekiriwo era n'alaga nti akyali strong nnyo okubeera ng'ate atwala ensonga ze maaso mu kibiina ekya National Unity Platform. Wabula njagala nsooke nzijewo bino ebiyinza okuba nga bitutataaganya, nkuwe okwogera kwa His Excellency kwonna nga tewali kitutataaganya, n'ebibuuzo ebikakali bannamawulire bye bamubuuzizza njagala nabyo mbikuwe obuwulize bulungi nnyo. Kansooke mpitireko wano nzije tubeere nga tweyongerayo. Red Zone TV kwoli oba tonna subscribing nga kikole oleme kumissinga nsonga yonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Mwebale nnyo basibo ne bannyabo bannamawulire naffe olunaku lwaleero okuwulira kye tugamba ensi. Honorable Ssenyonya akyogeddeko, twagala okwetondera tuddewo okutandika kubanga amasannyalaze gabadde gavuddeko, naye tekyewuunyisa kubanga buli lwe nnangirira nti ŋŋenda kubaako okwogera naddala ku Facebook live nga ŋŋenda kwogerako eri eggwanga, amasannyalaze galina okugenda wano. So nkakasa nti okubeerawo kwammwe wano n'okulaba bannamawulire n'okumanya nti ŋŋenda kwogerako eri eggwanga kiyinza okuba nga y'ensonga lwaki amasannyalaze gavuddeko, naye mbebaza okutugumiikiriza bassebo ne bannyabo. Bannange ekisa kya Katonda nti nze nsobola okubeera wano olunaku lwaleero nga nkyayogera
nga nkyali mulamu. Olwokubiri twasimbudde wano bannaffe abamu bamemba baffe ba Foot Soldier n'abaana abamu abali mu kkomera naye bavaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako mukwano gwaffe looya waffe Kaaso George Musisi awo ebulindo biringa mayiro 4 ku 5 okuva wano, era twayise eno munda mu bukubo bwaffe ne tutuuka ewa Kaaso Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano ssaawa 9. Omukolo gwabadde gwakabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu geeti mu kikomera kye munda mu geeti, gwabadde private, era ku ssaawa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali lonely, akakubo akeesudde amakubo amalala. Twagenze okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye tubaga mu maaso, naye nga tebakomye okwo, nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe batufindirira tiyagaasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga babakuba abagudde wansi n'ensembera. Naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye luufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, twadde tetusobola kusigala mu mmotoka era n'enva mu mmotoka. Okusooka okwewuunya pepper spray oyo, n'ekyokubiri okubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mba akafuluma omwami omu DPC waawo Ekira, DPC w'Ekira omwami gwe bayita Buzaara Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo zira kisa abaamukutte ku kamera nga wa order eyo okwetolola nga omwami ono atusemberedde. Omwami ono bamuyita Twesigye, najjayo pistol, naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutumuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, kikole naye oli ku kamera, nazzayo pistol ye neyeetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gaasi n'akatukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Neebaza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamu, akakebe ke mu presidential campaign ya 2021 era bakankasukira naye ne kampitako ne katuukira ku mukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere, waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba ne kamukutulako omukono, era agubalaze. Nsabye adema agubalage ne mu Luganda kamukutulako engalo teeko. Akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli e Kayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dani Magic bwe katulika kakuba Dani Magic ne kamaaso omwa ne kamukulamu n'amannyo. Bakamulongoosa emirundi egiwera okugezaako okutereeza olubaalwe nga ne bwe twogerera kati Dani Magic abazira kisa bamuyita bamutwala e Bungereza, era ali Bungereza bali kumutetenkanya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazzeemu nga bwe kyali. Fragment bwasammuka ne bukuba n'omwami era kuli apoliisi abaali bankuma mu campaign gwe bayita Avande Kato. Ye tetuddangamu muwuliza, tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekisinga obubi kyamutuukako. So bwe tugamba nti kyabadde kisa kya Katonda okumalako, tukyebaliza Katonda. Ekyennaku nti mu bantu abatulumbye ngera bw'omanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka okumukolera ebikolobero ate ne batabonerezebwa. Omwami ono bamuyita Shadraka, amannya ge amalala tusaba abannansi abali eyo namwe mutuyambe
mumulabise amanya ge mugatufunire era mugategeyo ku social media. Ese manye nti wakabi nnyo munnange. Kubanga ono omwami tukimanyi ti omu ku baali mu operation Wembule abaatemulanga abantu n'obbabako ebintu byabwe. Omwami ono tumulina information nti bamusiba nako olw'okukwata omwana. Ne bwe yava mu kkomera kati ennaku zino yeefuula mulokole. In fact yeefuula pastor, alina ne church awo Manyangwa gy'alindiramu abantu. Naye yono y'omu ku babadde bazze okuntemula. Abatemu abalala era abaziba emisango bwe muli omwami ono gwe bayita Isa. Omwami ono Isa tetumanyi linnya lye ddala, tetunafuna na ebifaananyi twabifunye ku Lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo y'okutulumba ku Lwokubiri. Omwami ono gwe bayita Isa, abantu bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi, abakyala n'abaami. Omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI. Omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI. Naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okozesa abaziba emisango okumukolera ebikolobero bye ng'era bwe bakolanga mu Buyeekera. Kyanaku nti basiru nnyo, tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisanga bwe naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera aleetaaze. Kale nno basebo ne bannyabo ebyo byabadde bwe bityo. Kyanaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeridde buseerezi n'engwa. Ye statement ya poliisi eyasoose. Naye neebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa. Era tuweebaza kuba ebintu ebisinga si ffe twabikutte kuba balaba buli alina kamera bamulumba, naye bannange bwe bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media. Tuweebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne bannyabo. Twongera obbakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda maaso mubiwanikeyo ku social media. Twandibadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde na musango. Twabadde tetulina bwe tunnyonnyola nsi nti tetwabadde tetukola bikyamu kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession, nti twabadde tukola omuggundu, nti twabadde n'abantu bangi, naye nga gye batuteeze gye batulumbye tewabadde n'abantu era nga tukakasa nti batulumbye tukolako obulabe ewatali bantu. Omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi ebimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala, naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo era safute gye bamuyina ebifaananyi ebyo babiina, naye tebasobola bitulaga kubanga ebifaananyi ebyo nabyo bibalumika. Kwegamba Mwami Lusoke kati avuganya n'enanga ani asinga munne okulimba. Bo balinga abatendekebwa okulimba. Bakola statement amazima bwe gavaayo ne bagijjayo ne bagikyusa ate ne bakola endala. So njagala nnyo okwebaza abo abakozesa kamera zaabwe. Vidiyo ezo zikyayongera okuvaayo. Mbasaba buli alina vidiyo gye yakapchalinze oba anaabeera ne vidiyo yonna nga abalina okuba abakomire eddembe ate nga bamalako abantu eddembe, tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna yonna egirabe. Maze obbasaba era nyongera obbasaba mugende mu maaso nga mukozesa kamera zammwe kubanga mujjukira baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rita Nabukenya bamuttira mu maaso ga kamera za poliisi, ne mujjukira enanga yavaayo n'agamba bwe battidde Rita kamera zaabadde tezikola bulungi. Mujjukira enkola oluvannyuma lw'okutemula Ziggy Wine, yali enkola oluvannyuma lw'okutemula Dan Kyeyune. Frank Sentesa bwe bamutemula era yali enkola bagamba nti tebafunye ebifaananyi ebyo era obujulizi obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda. So tubasaba temulekerawo kukozesa kamera ezo basebo ne bannyabo. Ng'ovudde ku ekyo njagala okukyogerako ne kino nti amaaso agasinga n'essiira batera oditeeka ku nze ng'omuntu. Ne bannange sinze nalumiziddwa nzekka, bannaffe bangi be twabadde nabo bakyanyiga biwundu, abalala bannaffe bakyali mu kkomera.
abantu nga Lukenge Sharifu, abantu nga Sentongo Emma, abantu nga Kato Paulo bakyasiriddwa awo ku polisi y'Ekira awatali musango mulova mu bumenyi bw'amateeka kuba essaawa 48 zaweddeko dda oba zagwako dda omuntu zalina okubeera mukomera nga tebanamutwala ku polisi. Naye bano bamenya amateeka kubanga bamanyi mu kifo ky'okubonerezebwa olw'obumenyi bw'amateeka ate bajja kukuzibwa bukuzibwa. Kiringa ekiraga nti omuntu kati bw'aba ayagala okukuzibwa alina kukola bikolobero kwabo abavuganya mu M7. Basebo ne bannyabo, ensonga z'olunaku olwokubiri oba obulumbaganyi bw'olunaku olwokubiri munzikirize nyongere mbukumemu ttooki. Omwezi kati guweze bukyanga bawamba akulira ebyokwerinda byaffe gwe bayita Akireewo Kivumbi bajja ne bamuwamba okuva ewuwe ne bamutwala ne bamutulugunya mu CMI ne bamala ne bakomawo waka ne bagamba basanzeewo ennyota z'amagye ne bamutwala mu kkooti y'amagye newankubadde si w'amagye kakati olunaku lwaleero ali buzira. Kanso George Musi ye looya wa Kireewo era ye looya w'abasujja bano bangi nnyo nga bwe mumanyi nti balooya bangi batya oba batibanguyira kugenda kwolereza bannaffe mu kkooti y'amagye. So olw'okukola ekyo twalowooza ekirungi okusiima Kanso Musi bweri nono yaffe ne tufuna ettooke n'enkoko ne tumukyalira newankubadde bye twasanze bye twalidde ate byabadde binene bingi okusinga bye twatutte ne tumala bulungi ne tukomawo. So abaana abo bagenda ewa Museveni bagenda ewa Musisi okumwebaza olw'okubawolereza n'olw'okuyimirirawo ku lwabwe. Abaana bangi nnyo abafuuka ba political prisoners abawolerezebwa balooya abaffe abo nga mwe muli Machete Yasin, mwe muli Olivia Rutaya, mwe muli Sharifu Kalanzi, mwe muli Bobi Yanga n'abalala. Wiiki eno ng'etandika twayiseeko ekitalya ne tubalamusaako ne tulaba ne ku baganda baffe aba FDC be baakwatira e Nairobi ne babakomyawo e Uganda nga tebayise mu mitendera amateeka nga bwe galagira era ne bagulibwako emisango egy'ekimpatiira egy'okulya mu nsi olukwe. Ebbanga eriise mulabe nga tuzze ettaka ettemu. Nze ng'omuntu matisa obutemu emirundi egisukka mwena batandikira mu Arua bwe baali bagala okuntemula naye ne bamaliriza nga basse driver wange Yasin Kawoma kubanga yali atudde mu kifo ekyo kye nasiiba nga ntuddemu. Baagenda mu maaso bagezaako tutemula e Kayunga olunaku leero mwe twasavaivinga newankubadde kanisa yakwata Dani Magiti ate ne batusindirira amasasi mu mmotoka munda mundabirwamu era Honorable Zaake eryamuyita kumpi nnyo ne bakuba n'emmotoka yafa mipiira n'ebitundu ebirala bingi nnyo bye bagezezzaako okututemula. So tetugamba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu. Tova olaba tukyogerako ensi emanye bwe baba nga basobodde okituukiriza kyendowooza nti kijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo. Naye era twagala ensi yonna emanye nti bano abatemu balubirira bulamu bwaffe era baagala tutemula. Ekyo twagala kigende ku record so that ne baba bakikoze ensi yonna emanya nammwe bannayuganda mumanya era mumanyi engeri y'okuba respondingira. Bafubye nnyo okutukyokooza oba okutusoomooza tulwanagane nabo basobole okufuna engeri gye batukolako obulumbaganyi ate babonenye ku ffe. So mukoweero njagala nnyo okwebaza bannaffe ba foot soldiers mwebale nnyo mwebalire ddala okukuuma omutindo gw'empisa ogwa waggulu ennyo kubanga empisa zaffe ze tulina discipline gye mulina yekyayimiridde makati waffe nabo. Discipline gye mulaga yekyabalenesezza kubanga ng'oggyeko okuswala weewaawo tumanyi nti baswala naye tusigala tuli ku kituufu mu maaso g'ensi yonna. So mbasaba mugende mu maaso tetubawa chance kufuna nsonga etukolako obutemu obwo. Ensonga gye baawa ey'okutemula Yasin Kawuma bagamba nti
abantu ffenna abasukka 30 twakwata ejjinja limu ne tulikasukira emmotoka ya Museveni ya bulletproof endabirwamu. Era ne bajja ne bagamba basanga emmundu mu wooteeri yange n'ebirala ebifaanana bwe bityo. So olunaku lwaleero era bagezaako okukozesa narrative y'emu, bagezaako okukozesa ebirimbo bye bimu, naye era mmanyi nti enkola okubaswaza. Nakyogeddeko nti abazzi b'emisango Museveni basinga okukozesa, era ojja kwesanga nga n'abali mu poliisi bonna ba criminal, ba Frank Mwesigwa abo bamenyi b'amateeka, bano b'embalaze wano bamenyi b'amateeka, naye bakozesa ne bano bayisa abakwasi b'abakazi abasiyazi b'abantu, bakozesa ne bano bashadraka ate era ku makya n'agamba nti musumba ate ng'ebikolobero byakola ensi yonna yonna ebiraba. So njagala okubazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo, mbasaba temugwamu maanyi. Ffe kyetwagala okusinga okukola kwe kulabisa era tugenda maaso n'okukikola. Mbagambye ono omwami Kuzaala Robert DPC w'ekira yeyawadde oda eyo nti oyo omwami yabadde agyemundu nawonedde watono olwa kamera, naye neyeetooloola n'akwata akakebe katyagaasi kakanisa n'akakasuka ne kamutulikira kugulu kyekintadde mu mbeera eno. Ono bamuyita Twesigye Kaino Elias n'abalala mbabalaze abamenyi b'amateeka. So bassebo ne bannyabo, tekiri mu kubuusabuusa nti Mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka obuzibu emisango buno bugende mu maaso. Teekateeka ey'okubakuba mu mbuga z'amateeka ezo ey'okubavunaana abantu abatemula Yasini Kawuma n'abo abantu lukunya mu Arua, naye Museveni yavaayo n'agamba Bobi Wine bamukubye bulungi nnyo, kitegeeza nti abaabalaze tebakoze kituufu. Teyakomawo n'abalinnyisa amadaala. Ennaku bbiri eziise Frank Mwesigwa eyakulembera okutulumbagana eruuka ekyaviirako Novemba Masaka bwe baatemulira abantu abasooka 150 bamukuzizza ne bamufuula Assistant Inspector General of Police. Yakulira operation za police Uganda yonna oluvannyuma lw'okukola ekikolobero ekyo. Mujjukira omwami gwe bayita Abaine eyakuba munnamawulire munnammwe projectile ku mutwe ne maaso omutwe Ashraf Kasirye, nakati akyapooca n'ebiwundu ebyo era yatwalibwa mu Amerika okufuna obujjanjabi obusingaawo. Naye lwakola ekikolobero ekyo kati Museveni yamukuzizza n'amufuula komishona wa poliisi n'abalala bangi nnyo bw'atyo bw'akola. So tewaliyo essuubi lye tulina nti abantu abo abatukozeeko obulumbaganyi abakoze ebikolobero naye tuli sure tebagenda bakoza, bagenda bawa ekirabo, bagenda bawa empeera kubanga Museveni kyayagala okukola. Njagala okuva waggulu nga neebaza abantu mwenna abatutuukiridde mu buntu n'abatuweereza obubaka obutusaasira, bakulembeze bannaffe mu bibiina eby'enjawulo, abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini, obubaka obw'okutusaasira bukyajja bungi. Twagala nnyo okubebaza, mwebale nnyo, mwebale ddala okuyimirira naffe mu kiseera kino eky'okunyigirizibwa. Mwe abasitudde amaloboozi gammwe tetusobola beebaza kimala. Bannaffe abali ebweru w'amawanga, chapter zaffe ez'omu diaspora, ab'e Canada, ab'omu America, ab'e South Africa, ab'e Kenya n'abaawano abaavuddeyo ne mukuba enkuŋŋaana z'abannamawulire ne muvumirira ettemu obulumbaganyi tukoleddwako, nammwe abaavuddeyo ne mwekalakaasa mu ddembe, twagala obeebaza abassebo ne bannyabo, ekyo tetugenda kyerabira. Njagala n'okusaba weewaawo ndi mukwogera mu Luganda ne bajja bavvuunulira amawanga ago ganagwadda agakolagana ne Uganda gakolagana ne Museveni, tukibagambye mu Luzungu era tujja kibagamba ne mu Luganda nti bannange mulekeraawo
mulekeraawo okuteeka ssente mu kubonaabona kwaffe. Muyinza okuba temumanyi nti mwe mu sponsor naye ssente ze mumuwa azikozesa kumenya amateeka g'ensi yonna, international law, azikozesa kutulugunya bantu na kukozesa ebyokulwanyisa nga n'ebimu byawerebwa mu nsi yonna naye nga bikozesa ku bannansi abatalina musango. Ku ludda lwaffe mbategeezezza nti tugenda kukuba abo abasirikale mu mbuga z'amateeka, buli omu ng'omuntu, kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liragira nti oyo aba anyiridde eddembe ly'omuntu ayina okuwawaabirwa ye ng'omuntu. So tulina enteekateeka ebakuba mu mbuga z'amateeka bo ng'abantu. Njagala n'okutegeeza bannaffe okwetooloola eggwanga ffe tetunnapowa, era ne bwe tunajja nga tuwenyeggera tujja kubatuukako, era mu bbanga eritali lwawala tugenda kuddamu activity zaffe eziri mu mateeka, kuba tewali kye tukola kimenya amateeka. Njagala okuva waggulu nga nsaba bannayuganda mwenna okubeera n'obuvumu, mubeere bavumu, mubanje ekyo kye musaanidde. Kyonna kyonna ekinaaba kintuuseeko oba ekinaaba kitutuuseeko temulekerangaawo. Kyonna kyonna ekinaaba kitutuuseeko njagala kibanyiize bunyiiza, mugende mu maaso n'esitogo paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo kutuwuliriza kuba Katonda n'ensi yange. Thank you, Mr. President. We'll take 2 or perhaps at most 3 questions, if any. Yes, Ramson. Thank you. My name is Ramson here from NBS TV. You have interesting information. You even have people that were involved in the saga. Police recently said they are investigating following that incident that happened Tuesday. One would think perhaps police have reached out to you to record a statement. What I wanted, has police come out to you to record a statement in these investigations, and are you willing to collaborate with them if in any investigations they are doing? Okay. Any other question? Yes, yes, thank you. Thank you. Derek Tony, Colonel Smart 24 TV. Okusinziira ku police batugambye nti nno waliwo okusika omuguwa era emmotoka za police nazo zayonooneka. Tubadde tusaba otuweko ku mbeera eyo ddala kituufu emmotoka ezo nga police begamba nammwe mwazzaayo omuliro. Okay, Sematimba Bwenjiri. Ani abuze ekibuuzo? Tunamanya. Ani? Derek Tone Kiwalabi. Kino kankireete mu Luganda. Gwani? Sematimba Bwenjiri. Okusinziira President nga bw'otunnyonnyodde ku kyakutuukako oba kyabatuukako mwenna, tukimaze okukifuna ekifaananyi, naye embeera y'obulamu bwo yo eyimiridde etya oluvannyuma lw'okuggyibwa mu ddwaliro ate n'obanga wakati ojjanjabirwa waka? Bannansi bandyagadde okumanya obulamu buyimiridde butya. Kale tuzagenda kuddamu trust in the police of Uganda as of now. You have also seen Madam Wangadia, the chairperson of Uganda Human Rights Commission. She has come out and said that we said that we shall not cooperate or even report to the Uganda Human Rights Commission. But she has not spoken to me. She has not spoken to any one of us. She just sits there in her comfort and builds stories about us. She has not reached out to us. She has not reached out to anybody. But again, she has already demonstrated bias. That is why we don't trust her. But even when we don't trust her, does not mean that she should lie on our behalf. She has not reached out to us, so she should not lie to the country.
I was just reminded here, when we were there last time, she just sent me away because she did not want to hear what I was saying. So I wouldn't be wrong if I say she's part of the criminality. And that's why she also finds it fit to lie with eyes open wide on national TV. You asked what we have to say about the police saying that their cars were damaged. But you've seen all the footage, not only from us, but from other cameras. But again, I must remind you that in Arua, they said myself and more than 30 others, we held a stone and threw it at General Museveni's car. They even presented 2 machine guns and said those machine guns were found with me, although they disappeared suspiciously. So that is the police of today. They can say anything. If they were able to say that I was in they can say I just stumbled and fell. It's not hard for them to say that I blew that explosive on my own self. Sematimba Wejire was asking how my health is. I'm alive. I'm not well, but I'm alive. I must also mention that I checked out of the hospital prematurely because, as you noted, as soon as I was admitted into Zambia hospital, the police and military sealed off all roads. Even when you had somebody in a terrible condition, whether it's a woman rushing to give birth or somebody in a critical condition, people were being inconvenienced and it was dangerous. The military surrounded the hospital. They were harassing the doctors to give them details of my medical records, which is illegal, but they were pressuring the doctors and it was getting, insecure for me. So, together with my team and family, we decided that I leave the hospital and I take the rest of the treatment from home. So yes, I'm being treated from home. I have doctors that come in every now and then to assess me, and I believe I'll be fine. I also believe that I'm much safer home here. I'm having a lot of pain in my leg. A lot of pain, not only from the wound, but from the trauma that was caused inside. I can't stand without crutches or move without crutches, but I know this is only for a while. I will very soon be back because I'm a sportsman and I'm a bad man. My wound is still there, and the affected area is there. The doctors first put a cast because they had not known the extent to which I was damaged. But after they ascertained that the impact, and after that minor surgery to remove the fragments, it was very inconveniencing for the cast to come all the way up to here. I couldn't even fold my leg, and it would make me feel even more lame. And yet I'm not lame. Not so much. Mu Luganda batubuzo ba polisi yatutukirideko mu kunoonyereza kwayo. Polisi simanyi oba esobola okwenoonyerezaako. Ekyokubiri simanyi ki kye baagala kunoonyerezaako kuba amazima gonna weegali. Twebaza abantu nti bakozeseza kamera era buli kimu ne bakiteekayo. Kati simanyi kye polisi kyeyagala kunoonyereza kubanga be bakontrolinga zi kamera ezo. Awo twabadde waliwo kamera yakutte buli kimu ekyagenze mu maaso. Naye abapoliisi tebasobola kubijjayo kubiraga nsi kubanga bibalumika.
kati simanyi kiki bagenda kunoonyerezaako. Already waliwo omusango oguliwo eyalagidde batukuba amasasi newankubadde tebagatukubye yabadde DPC w'ekira gwe bayita Kuzaala Robert. Eya nkasukidde akakeba ako ne kantulikira kugulu bamuyita Twesigye Elias Kaino OC station wawekira. Abalala abakozi b'ebikolobero ababaddeko kwabaddeko oyo gwe bayita Shadraka eyeyita omusumba naye ng'alina n'emisango egy'okukwata abaana eyabeeranga muwembule n'okubatulugunya yabaddewo. Omulala eyabaddewo oyo mukwasi w'abakazi eyakwata n'abaana ab'obulenzi be baasibira mu CMI naye wali kati simanyi bamuyita Isa ngambirinya ye Isa naye wali n'ebyakoleddwa mwabirabye fesi zaabwe mwazirabye mwalabye Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo eddwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.